Abasuubuzi b'omu katale k'e Kawuku Kanona akasangibwa mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulanga ebayambe baddaabirize ku makubo amabi agayitira mu katale kaabwe. Gano nno nga gakozesebwa abantu aba bulijjo awamu n'abasuubuzi b'omu katale kaneeno. Abamu ku be twogedde nabo mu katale kaneeno ng'ate era nabo basuubuzi bagamba nti amakubo gano mu nkuba gaba mabi nnyo. Bwe beetonye ekkubo liba bbi nnyo, amakubo kale geetaaga okukola. Ate mu kiseera ky'akasana enfuufu naye ebatta. Kasana ate amanyi buli kintu kyonna kibaako ekibi n'ekirungi, ate tuba n'enfuufu mpitirivu. Enfuufu yo esukka gasinga geetaaga ne batuyira mu koolaasi ne tubeera nga tuyisibwa bulungi nga bannayuganda. Ate babala be twogeddeko nabo mu katale kaneeno bagamba nti enkuba bw'etonnya amakubo gano gajjula ebisooto. Ebisooto bibeerawo bingi. Ate era batwongedde ne batunyola ne batugamba nti amakubo gano mafunda nnyo, ekisinze okuleetera ddala kajjaamu okubeera mu katale kaneeno awamu n'okwonoona ebintu by'abantu ebinaanya amakubo ganeeno. Gundi jamu wali eri abeerawo nnyo. Abantu katugeze nga balinawo ebintu kumpi n'ekkubo ne bikola ki ne babyasa ne babitomera. Omu nalikaawo ne batomerako omukazi yali alina be yali afundira era lwakwate ku luseko wate ne bafundirako ebintu naye ne babitomera ate n'agenda n'okukolawo kale ne wabeera nga wayonjo. So nno ye ssentebe w'akatale kaneeno annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Ku luguudo lwaffe olukirira oluyita ku katale bagiyita Market Street. Oluguudo lwaffe olwo lubi nnyo, luviira ddala wano ku koolaasi lutandikira paka eri gye lukoma ku Besisa. Wonna wabi. Ng'ogyeko ekyenkuba okuba nti etonnya ne luba lubi nnyo, naye bw'okkirirako ne wammanga awo wansi wabi nnyo n'emmotoka yennyini okuyitawo kizibu. Kale nga abantu bangi balemererwa okuyitawo era enkuba singa eba etonnya abantu bangi balemererwa okujja mu katale muno okugulamu bye baagala.